Abulu banji bulanda. Bulungi. Buli ali wano wadongo ya nyanya. Nainga kuuza kati mboza muki. Kati musoke newe ebiti. Ebiti musoka muteko wasula ku mikono gyokka. Musoka muteko ku mikono biri watu mubanga tukirana mu mateko. Abaye muri mutya. Muri bulungi. Buli ali wano ng'owulira bulungi olw'okuba bwe tuliteeka ebikono ebiri mu bbanga bw'oti. Ngalya ddala. Vidiyo naye ab'emiti badde nsaba. Emiti nagyo gyaddako. Sooka tugiteeke wansi tulale ku mikono gyokka. Omanyi balina kye bagamba mbu emiti ffe tugibatuma ne mugireeta. Kati wagala emiti we munaddukira ogijjayo nagyo bagirabe. Si weewaawo. Kijjayo bw'oti. Baga kuba bw'oti jambo bw'oti. Ekirabe bw'oti. Mbokolamu bw'oti. Pasi twagambye kyapa muki? Kyogera nti kyapa mu ngalo. Kyapa mu ngalo. Kyapa muki? Kyapa muki? Kyapa muki? Kyapa mu ngalo. Kyapa muki? Kyapa muki? Kyapa muki gwe? Kyapa muki gwe? Kyapa muki? Muli battabu nnyo mwe bayaayemu tugenda mba ku baddiisi bwe batemuddamu tulamusa mulikeyo.
Icyapa cya mwana msajja gaye icyapa cya fe kati agira amaliriza muyingire nyumba yamwe abagamba nti mujja kuyigira nyumba yamwe mikono mu bbanga boba njona abateeka mwana abo baganda bange sibasima kyabana sango kyebalagana nakyo muli bakole nnyo bannange mwebale nnyo mwebale kujja ennaku z'omwezi nga 10 tugenda ku summit ndoza mwami tegedde kakati ennaku z'omwezi nga 3 abanasobola okujja ekyotera tugenda mu luwombo lw'amasiko tulina endongo 11 ezisinga okuba mu Uganda 11